mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lino mu abakyala mu abakyala abafumbo oyinza okuba n'omwami wo n'omanya ti omwami ono yafunyeyo omukyala omulala osobola okubeera ng'okwesa ku ddagala lino okubeera nga okyankalanya okwagalana kwabwe kubeere nga tekujja kugenda mu maaso beera ng'otunuulira eddagala lino lijja kuba likuyambako ku nsonga eyo. Singa Mukama akuyamba n'omanya omukyala oyo amannya ge kijja tekuyambira ddala nnyo beera ng'okwesa eddagala lino lyakunyookeza beera ng'olinoonya nkusaba ofune makaayi mulungi nnyo mufune. Bw'ofuna makaayi oyo nkusaba ofune ne taaba. Funa ebikola bya taaba nga 4 oba 2. Singa Mukama akuyamba n'obisanga nga bikalidde ku kikolo kwennyini ate bijja kukola nnyo. Naye bw'oba tosobodde kufuna bikalidde ku muti ku kiti funa ebyo byennyini nga bw'obiraba beera ng'obigatta wamu ne makaayi oyo. Funa w'obiteeka mu nnyumba bikale bulungi oba byanike eno mu kisiikirize wava omusana bikale bulungi. Bw'ebimala okukala nkusaba obisekulo bikolemu ensaano ng'obigasse wamu. Ensaano eyo bw'omala ogikola bulungi funa w'ogiteeka. Funa olujjo oteekeko amanda oba ofuna akabaati konna teekako amanda g'omuliro. Kwata ensaano yaffe eno gy'ogasse wamu beera ng'ogiyiwa ku manda ago. Olina ogiyiwako eno nga bw'oyogera. Osobola okulissaako obudde obw'okumakya ne wano ekawungeezi tekirina buzibu. Wano mu kunyooka olina okwogera kye bayita okulaamiriza. Yogera erinnya ly'oyo omukyala akwagalira omusajja lyogere ng'ogamba bw'oti ti ggwe gundi anjagalira omusajja njagala omwami wange abeere nga akayuukira buli kaseera. Abeere mukayuufu gy'oli taabatabangule okwagalana kwammwe. Beera ng'onyookeza eddagala eryo nga bw'oyogera nga bw'olaamiriza lijja kuba likolera bulungi. Nye eddagala eryo beera ng'olikola nga bw'oliddiŋŋana. Liddiŋŋane lijja kuba likuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza njja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.